kitundu kino tugenda kulaba musajja mukulu Edward Katumba Wamala nga tunyumiza bwe yategerera enjawukana ezali mu bakadete abali mu kutendekebwa nga mulimu ekiwayi ekigwa mu kikosi maalumu ekyobote teekako n'ekya Fronasa ekya musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni n'engeri bo abali tebalina ludda gye bagwa gye kyabakosaamu. Zirubega Ibrahim Kasinga kwebaza okunyumirwa emboozi zino ngenda maaso n'okwebaza Kaddo Grace Yusufu Bamulanga ne Kayinga Francis mwebala okunyumirwa emboozi zino. Gino Edward Katumba Wamala agamba nti mu myezi 9 egy'okutendekebwa obwakadeti mwe yatandikira okulaba nga batandise okubeera nga bafunamu enjawukana nga zeesigama ku mawanga wakati mu bannayuganda abaali batendekebwa. Bano batandika okwesosola nga buli omu alina ekibinja kye kyagwako naddala abo abaali beetabye mu lutalo olw'okuggyako gavumenti ya Idi Amin. Bano kwaliko kikosi maalumu ekya musajja mukulu Obote nga muno mwalimu bakadeti abava mu mambuka g'eggwanga lya Uganda naddala abalango n'abakyoli. Bano baali baagala Milton Obote akomewo ku kifo ky'obwa pulezidenti mu buli ngeri yonna. Wabula ate ekiwayi ekirala kyekyali ekya Fronasa ekyalimu abantu abaali bawagira Yoweri Kaguta Museveni era abaali bakkiririza mu by'obufuzi bye yali akkiririzaamu. Abasinga abaali mu kiwayi kino baali bava mu Western Uganda era nga nabo baali bagamba tebayinza kukkiriza Milton Obote kudda ku ntebe y'obwa pulezidenti. Mu kaseera bano bwe babawandiisiza okubeera nga bayingira mu magye mu 1979 musajja mukulu Museveni yali yeenyigidde butereevu mu lutalo olw'okuggyako Idi Amin. Era ono Idi Amin bwe bamuggyako bamufuula minisita wa defense. Ku ludda olulala Dr. Milton Obote eyali akulira kikosi maalum yali aleese abalwanyi bangi nnyo okulwanyisa gavumenti ya Idi Amin. Mu kaseera musajja mukulu ono Katumba Wamala we yalabira enjawukana Dr. Milton Obote yali akyali mu Dar es Salaam ng'alinze bulinzi mukisa kubalukawo asobole okudda mu ggwanga lya Uganda era afuuke pulezidenti. Wabula nga Dr. Obote teekako ne munne Pulezidenti Nyerere bagenda maaso n'okuteekateeka ebibalo byabwe okulaba nga ono bamuzza ku ntebe y'obwa pulezidenti wano mu ggwanga. Abamu ku bakulu mu magye mu Kampala ogeza nga musajja mukulu Museveni n'abalala baali bakola kyonna ekyetaagisa okulaba nga nabo bafuna omukisa guno okubeera nga ebyobufuzi byabwe bye bakkiririzaamu bibatuusa we baagala nga tebayinza kukkiriza Obote kudda. Nti buli ludda lwali lulaga nga lumalirivu okubeera nga batuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Nga kino kye kyaleetera n'enjawukana okubalukawo mu bwakadeti ekyaleetera ne Bakatumba baali bayingiziddwa mu magye nga tebalina ludda lwonna lwe bagwako okubeera nga bakosebwa. Katumba agamba nti abamu ku bo baasalawo okubeera nga tebalina ludda lwe bagwako olw'ensonga nti amagye baali bagayingidde nga balina ebisaanyizo ebyali byetaagisa so si kubeera nti balina oludda lwonna lwe bakkiririzaamu. Wabula okubeera nga tebalina ludda lwonna lwe bagwako kyabaleetera okubeera nga basosolwa ebiwayi biri ebibiri. Nti okusosolwa kuno kwaleetera n'abasomesa ba Tanzania okubeera abeeraliikirivu era nga bamu ku basomesa baatandika okwogera endowooza zaabwe nga bagamba nti bannayuganda bano oludda ewaka obubonero obweraga lwatu nti bagenda mu kulwana. Abatanzania bano bagezaako nnyo nga bwe kisoboka okubeera nga basomesa abakulu bano ebyobufuzi oba kiyite political education kibayamba okubeera nga tebagenda mu lutalo ssaako na kwawukana. Era Gen. Katumba agamba nti asiima nnyo Meja Kipulanga kiteekako ne Gen. Ruhanga olw'omulimu ogw'amaanyi gwe baakola mu akademi. Nti wabula yadde nga baali beewaddeyo okukola omulimu guno abamu ku bakadeti okuva mu groups zombi baali bamanyi okwemulula ne badduka mu ttendekero ne bagenda e Dar es Salaam okusisinkana bakama baabwe okubeerako ebigambo bye bababuulira. Tuwabula yadde bino byonna byali bigenda mu maaso Abatanzania bano bo tebaggwamu maanyi bagenda mu maaso n'okusomesa abakulu bano ensonga lwaki balina okwagala ensi yaabwe n'okukimanya nti Uganda nnene ate nga ya mugaso nnyo n'okusinga enjawukana zaabwe. Abasinga obungi mu baana abaali tebalina ludda lwe baggwako baali bayingidde amagye nga balowooza nti bagenda kuweereza eggwanga eririna obukulembeze obujja obutalina kakwate ku bakulembeze bonna baali babaddeko emabega. Tiwabula endowooza yaabwe eno yali nkyamu kubanga n'okubawandiika obuwandiisi okuyingira mu magye enteekateeka zaali zikoleddwa nga zeesigamiziddwa ku biruubirirwa by'ebibinja bino ebibiri. Bano bwe bamaliriza omutendera ogusooka ogw'okutendekebwa musajja mukulu n'agamba nti ebyaddirira byali byanguko nga tebiringa we baasookera. Nti baakolanga nnyo coursework ng'ebya physical training byali bikendedde. Ku mutendera ogwokusatu
Musajja mukulu ono agamba nti ate Kkosi yayongera okubanyumira olw'ensonga nti ku mutendera guno obukulembeze bwagenda maaso n'okukyusibwa ne buteekebwa mu bakadeeti bennyini nga bano beekolamu gavumenti eyaabwe. Kino kyakolebwa okusobola okulaba nga bamanyira ddala balina obukugu mu kukulembera teekako n'okubongeramu obukugu obw'obukulembeze. Mu nsonga eyo Gino Jeje Odongo yali cadet commander ate ye musajja mukulu Gino Katumba Wamala yali cadet platoon sergeant ate nga platoon commander we yali mu Tanzania nga yayitibwa Mugonja. Ku mutendera guno okudduka ng'omuntu ava mu kitundu ekimu agenda mu kitundu ekirala nga kwotadde okubatulugunya byali biwedde. Tibaali bakumba bukumbi nga bayinza okubeera nga babiri oba omuwendo nga gusukkamu. Nti amazima gali nti ebiruubirirwa by'abasomesa eby'okubeera nga abakulu bano balaga obukulembeze byali bitandise okweyoleka kubamu ku bakadeeti. Ng'oggyeko ekyokubira nti mu kubatendeka baali tebalina kadde kabeerawo okukola bintu bya bulijjo wabula baagobereranga ebitambula mu maaso ku nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga wano Uganda. Era mu kiseera kye kimu bannabyabufuzi ab'amaanyi teekako n'abalala ab'amaanyi mu magye baagendanga okubakyalirako gye baalinga babatendekera. Nti era wano bali mu kuzannya kazannyo kaabwe ak'ebyobufuzi nga basinga obungi tebannaba kutegeera nti ku bano balina kye babala mu myezi egijja mu maaso. Abamu ku baagenda okubalambulako kwe kwali yali President Godfrey Lukongwa Binaayisa nga tannaba kuggyibwa ku ntebe y'obwa pulezidenti. Honorable Yoweri Kaguta Museveni eyali Minister wa Defense naye yabakyalira. Omulala eyabakyalira yali Chief of Staff Brigadier Oito Ojok. President Binaayisa bano yabategeeza nti tebava ku mulamwa kubanga eggye ly'eggwanga eppya ligenda kuba liyimiridde ku bo. Ate ye musajja mukulu Museveni yayogerako nabo wabula ng'enjogera ye yalinga ali mu kulaba ebiseera by'omu maaso ebya Uganda naddala emiyitirivu egijja. Oito Ojok yali musajja wa magye ddala. Weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna. Oito Ojok yali musajja wa magye ddala era ng'ono enjogera ye yenna olulimi lwali lwa kinnamagye era ng'ayogera na kukomandinga kwereere. Ti buli omu yali alabika nga ate musajja mukulu ono Oito Ojok olw'ekikola kye era nga musajja mukulu ono taliko yadde akamwenyo ku feesi ye ng'omuntu amutunuulira butunuulizi ne yeesega. Yali agirayo ddala ekifaananyi eky'omunnamagye yatendekebwa Abangereza. Musajja mukulu Binaayisa we yafuna entebe y'obwa pulezidenti mu mwezi gwali gwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 1979 oluvannyuma lwa Pulezidenti Yusufu Lula okubeera ng'aggiddwako omusajja mukulu ono bamutwala mu State House. Tiwabula ebyogerwa biraga nti musajja mukulu ono bwe baamukubira essimu nga bamutegeeza nti kati ye pulezidenti yali takikkiriza nakukikkiriza nga yaddamu ne yeebuuza oba nga ddala mbutuufu ye gwe bagamba. Nti abaakola enteekateeka y'okuteekako omusajja mukulu ono Binaayisa ku ntebe y'obwa pulezidenti bali baagala kukkakkanya Baganda. Era omukulu ono bwe baamutwala mu State House okumulambuza n'okumulaga wagenda okukolera emirimu gye n'alaba omwenge ogwa buli kika ogwaliyo. Yakubira mukyala we n'amutegeeza nti amalwane gayijja okutuyita ekitegeeza nti omwenge gwali mungi ekimala nga bagenda kunywa okutuuka okufa. Amangu ddala ng'ono bamaze okumulayiza ku kifo ky'obwa pulezidenti naye yatandikirawo okubeera nga yeeteekateeka okunywereza mu ntebe. Nti wabula baali bangi nnyo abaali bali mu kubala okulaba ng'entebe bagitwala. Ebimu ku byali bigenda maaso n'okuleetebwa ku mmeeza waliwo abaali bagamba nti kyetaagisa okuteekawo akalulu nga bo balaba nti ly'ekkubo lye bayinza okuyitamu okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Tiwabula Binaayisa naye yali alina endowooza ndala
nga ye yali agamba nti ekyetaagisa okugatta bannayuganda kwe kuggyawo ebibiina by'obufuzi ti singa akalulu kanaateekebwateekebwa mu bibiina bino kigenda kwongera okwawulamu bannayuganda. Ye yali agamba nti ebibiina by'obufuzi bino biggyibwewo basigale mu kibiina kimu ekya UNLF. Era ng'ono yali alowooza nti singa kino kikolebwa agenda kubeera nga abakulembeze ba Kikosi Maalum ne Fronasa abajje ku mmeeza nga bonna bali wansi we. Era bw'atyo binaayiisa n'atandika okubeera nga yolesa amaanyi ge ng'eyasooka okulooza ku bukambwe bwe ye yali minisita wa Defense Musajja Mukulu Museveni. Ono yamusala amadaala n'amuteeka mu kifo kya minisita w'abakozi. Akaseera katono nnyo nga kayiseewo yasala n'oyita Ojjooka amadaala n'amugya mu kifo ky'obwa Army Chief of Staff n'amuteeka ku kifo ky'obwa Ambassador era bw'atyo n'amusindika mu Algeria. Binaayiisa olwakola bino ne baba bali balabika ng'obuyinza babwetaaga ne bamusalira amagezi. Olwo Kikosi Maalum teekako ne Fronasa abakulembeze baabwe baatuula ku mmeeza ne bakkiriziganya okubeera ng'omukulu ono bamugya mu kifo ky'obwa pulezidenti. Ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali Gwakutaano 1980 binaayiisa bw'ati amagye gaamugalira mu State House Entebbe era gavumenti ye yonna ne bagisattulula era ng'amagye gaasalako Radio Uganda teekako ne Uganda Television nga bamulanga kimu kutema mukono gwali gumuleetedde okufuuka pulezidenti. Amawulire gano olwatuuka mu matu g'abali mu kutendekebwa emonduli mu Tanzania naddala mu bakadets abaali bayingiziddwa amagye nga tebalina ludda lwe bagwako ku Kikosi Maalum ne Fronasa baali baagalira ddala okumanya ani agenda okudda mu ntebe y'obwa pulezidenti. Bano beebuuza ebibuuzo ebiwerako oba gaddala mbutuufu banaasobola n'okujja mu ggyeppya era eggwanga lino eryali lifaanana bwe lityo. Binaayiisa bwe yaggyibwa ku ntebe y'obwa pulezidenti, Military Commission Chairman Paulo Muwanga ye yafuuka pulezidenti. Ono yali wa Kikosi Maalum nga n'olw'ensonga eyo ate muwagizi wa Milton Obote. Eyali Vice President we ye Musajja Mukulu Yoweri Museveni era ng'ono okufuuka Vice President lwa nsonga nti yali Vice Chairman wa Military Commission. Bino lwabeera bwe biti Musajja Mukulu Katumba teekako ne banne abalala abaali nga tebalina ludda lwe baggwako baakitegeererawo nti bwe bakomawo wano mu ggwanga lya Uganda tebagenda kwanirizibwa bulungi olw'obukulembeze obupya obwali buzzeeko obwali nga si bwe bulagidde bano okubeera nga bawandiisibwa okuyingira amagye. Kyaddaaki bano baatikkirwa ng'ennaku z'omwezi 19 Ogw'omunaana 1980 wabula si bonna nti baweebwa certificate okukomawo e Uganda. Nti abamu ku baali bagenze okutendekebwa baagwa ebibuuzo, abalala nga baagobwa n'okugobwa olw'empisa embi, ate abalala nga baagwa olw'okubeera nti baalemererwa okuyita courseworks. Nti abamu ku banafu abakkirizibwa okugenda maaso n'okutendekebwa baakomawo wano nga balina ranka ya wansi ng'eyali eya warrant officer. Nti abalala baatikkirwa nga be ba army officers nga bali ku ranka ey'obwa second lieutenant. Era nga General Edward Katumba Wamala agamba nti tayinza kwerabira omuntu eyasooka okumukubira salute yali non-commissioned officer eyabatulugunyanga ennyo nga bali mu kutendekebwa. General Edward Katumba Wamala agamba nti abamu ku bakadeeti be baamutikkira nabo kwe kwali General Eritu Mwine omugenzi kati, General Jeje Odongo, Major General Pecos Kuteesa omugenzi, Major General Joram Mugume, Major General Silver Kayemba, Brigadier Sam Kakuru, Brigadier Willis Byarugaba, Brigadier Jackson Mulondo nga kwotadde Brigadier General Emmanuel Musinguzi.